Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Nkulamusiza Susan. Nange nkulamusiza Susan. Okay, bampita Kadima na Manja ne Kabogoza tuli ku Beta FM ekintu buli ky'omuziki wano. Ngampanyisa okuwulira so. Nkale mukwano twalaba message yo ng'ogamba tukubireko. Yes, sebo. Kiki maama? Nange. Wamu nampulira nti ntambula. Oli mu kutambula yi kafyu takutte. Abagolisa enso waaka. Byonna byebyo. Okay, kakati mutawaana kimukwano. Akato kange tukakuzizza abakaweeredde naye akaana embeera getakoze nga omanyi obwana obw'obuwala bukulaakula mu siteegi zino kalina omuvubuka gwe kaagala naye kadima guli musontwa bamuyitaani muganda wamu ye Dayana sebamuyita Nana naye nga ye Dayana bambi kiki kati naye lwaki ogambye omuvubuka akola atya kadima omuvubuka guli musontwa muyaye mubbi nekitaffe yakamubba kati mwezi gumu naye omwana tumugaanyi omuvubuka yabba kitammwe oba mu sister wamu omuvubuka yabba kitaffe naye ate omwana gwe yeesibyeko kugenda naye naye kaakati lwaki omuntu mba temumuleka kugenda na muntu gw'ayagala mpozzi ng'oggyeko eky'obubbi kadima mubbi muyaaye guli muyaayu naawe teri future ayi tumwagaliza future ennungi tumutaddemu ssente kaakati ye taata wammwe agamba ki taata wammwe nawe omanyi abasajja naawe kati agambe ki tewali nfa balina olumirirwa oli fe tumulumirirwa nga ffe baganda be twagala afune fica entuufu yamubba ssente enkalu yamubba ssente enkalu ayi ne tumutegeera naye omwana tumunyonyodde buli kimu aganye siteegi ozimanyi munyambe bambi kati bafumbo abeerayo oba just agendayo n'amulaba anti mwe mujja okuva afuukwe nga mufumbo mama tunabalinda bufumbo makampeta akati gyali saawa zino oba kati wali awo taliwo waneena amaze ebbanga ki ako kalantini eri eyasooka eyamukwatira eriwa yonna eyasookera ddalwa eno gye basazizaamu enaku 42 yes ebbanga libakyawo anti kati munnange ebbanga ligenderedde kadima munne naffe tunoonya magezi tunoonya tukole tutya kati oyagala tumukubire twogereko naye nyamukubire ku Nana omukubire oyogereko naye bambi namayanja akabogoza mu nnyambe muli basatu musobola okwegatta ne mu nnyamba ne mwogerako naye tugezeeko amina sebo njasiima taata kale sweet katukwagaliza otuuke bulungi eka amina sebo okay katugezeeko kumukubirako tulabe wano mpola mpola Diana wanji jebaleko kale nawe jebaleko nze Kadima na Mayanja Kabogoza tuli ku Beta FM ekintu buli ky'omuziki wano ku radio oliwa ndiwaka okay kakati batutumye waliwo sister watu kubidde wano nga yagala twogereko naye ku nsonga za boyfriend wo kakati nga boyfriend wo bagamba nti bambi bakwagala nnyo sister waabwe omuto era naye tebandikwagaliza musajja muyaaye ng'oyo kati bagala njagala aliwa nti wangi yankolera kati okukolera kaki ati balina gwe bakufunira anfunira omusajja yagana okuki yagala okola ki owulidde yagana okungwa mu ki neefuna wange ate kati banzungirako baŋŋamba ki anti kakati badde bagenda twogereko bwogezi naawe nga baagala ove ku muvubuka ono mbutakusaana muveeko nzire kwani nti kati bonaafuna omulala mpola mpola kuba batugenda tuga nti omuvubuka mubbi ne oba ababbeza omuvubuka amasiro yagatambula bulungi amasiro sebo okugamba oba tobiwulira kanne oba tokalina nze nkayina njakujjako tonzijjako mbadde mpulidde just buwulizi ngamba bya kisiru byereere nde sigamba bya kisiru ntumiddwa omuntu omulagiro tattibwa okitegedde kakati anti njagala tukkaanye bannyoko bali waredi ne baganda bo kati ekyo kye bagamba nti nno yabba panya yabba sezaala we yabba taata era nze namugamba agenda abbe era yaleetera nze nabirya lindako gwe wamugamba agende yabbe nze namugamba agenda abbe kati mbuki naye kakati obisoda taatawo abireetera nze nabirya kakati naye tubagambe tutya wagambe babeere waredi ku banyaabwe wangi bakabeera waredi ku banyaabwe nze neyanjokya amasiro n'antuuka kibigwe njagala
Mujigenza jitya ne Kadima Namayanja ne Uncle Kabogoza kuchenda mukaga katonyeze 3 beat fama ekintabuli ky'omuziki BFM Kadima Barnabas Barnabas ambassador wa Abaluli kakati Kadima olaba kibalino mmanya tulo Obaluli gubaddenga mu yayu kati gwafuuse musege omwana wa mwesonyiwe nkale webale nnyo munaffe omuwulidde kusinziira ku bigambo bye BFM Mukulu Kadima webale kuweereza ono Mutebi Francis naba maokota bamuleka agende n'omuyaye bali bookya nkale webale nnyo munaffe webalire ddala BFM aba Kadima esebo webale kuweereza nkale nzewe ndiwasa Emmanuel kuva wane Kalungwe Kaseesa omwana oyo mubanda nnyo mafioso ngambye kati mbuki wanji Kadima esebo ogamba kimuko jendi mukodomi wangu olota munange nkwagala nnyo ne Kabogoza esebo nze Katogo different nyimiridde wano busiika Kadima ye bw'aba alabanga omubbi yamusaanira bamuleka agende n'omubbi bali mwokya wali kakasiza nti bali bamugamba tetulina kyamukolera kati mbuki muko bamuleka agende n'omubbi agende eri kifeesi alabike nga beeyagalira eyo banaabawulira BFM esebo wabiwulidde kawooya agende n'ogwekondo we muna ekirijja badi musanga kale webale nnyo munaffe kawooya Brian asinzidde Kakoogo okutuwuliriza BFM munaffe wanji boss esebo mungamba mutya ab'emikwano gye tuli mwaba kutuweza bulungi mwa mutyo amanye ndowooza abalukwagana Fred omunakireka ogwo gwafuuka muyayo endibagwesunyiwe wafuuka muyayo omunakireka agaye nti bagute BFM boss wanji nje wali kale boss ngamutyeyo gye tuli olamu tunawongea na nini Jackson kwegamba ogwo musege segula bagwesonyiwe baguveeko BFM Kadima wanji munaffe zebwaku alamanzali ndi busiika ogwo gwafuuka muyayu baguleke gugende ne bawagwo bwe banaagwokya we guno amanyira nti nno kituufu abantu bwe baba boogedde okolanga ekyo kye bakugambye okay webale nnyo munaffe webalire ddala BFM Kadima nji webale kuweereza nkale munaffe ono abeera sebagabera nga nsinzidde wane busiika esebo bannanga omwana yamwokya amasiro kweko okutemwera bamuleka abeere n'oyo yamwokya amasiro kale naye bali kigamba yenza bute bukoza Kadima Namayanja Priscilla nange Uncle Kabosano na Kabubu nyingirawo n'ennyimba mwende zisinga okwokya mu kibimba tubagamba nti musule bulungi mweraba